liwalira muli. Ekyo kyogeza nnaku singa obadde oli bulungi wandibadde okyoge. Omwana w'entumbo ezo yaba omwana ova mu kwesiriwaza. Era ebyo byogere kati nga tonnafuna butuuze bw'ofunanga obutuuze toddanga mu byasama. Jayden mayine taata we gyali. Oli mugenyi naye ssebo gy'oyogeramu olinga gy'oli mbunno oba oluddewo wano. Kyokka waakanya. Naye kakati kambuuze Jayden bw'ajja kubuuza nti how are you father? Ani? Kati abaana bawasangawo mu maka. Bakuyita taata bakuyita ki? Of course I'm a father. I'm a big father. Kati mbuuliramu bajja ne bakwebuuzaako ko bye bayitamu mu bufumbo bwabwe balina obbanga bafumbo kati. Yasama. Nkulaba ng'otoba nabo oli mu luzungu n'oli mu babuulirira. Naye kyalagwaye kawaviri Katonda. Obitegedde otya byonna mbuno bituufu oluzungu lumbonyaabonya. But the English is not Englishing me nowadays. Those days I speak proper English, very clear English. But just because I'm speaking with you, I change. I speak British accent. But when I'm with the American people, I speak American accent. You know what I'm saying? You got the words? You know, when I speak with American people, you know, we speak like American people. You know, I understand? Obadde mu mawulire ga Sister Junior. Oluzungu kutawanyiza mbadde kyabwe mu mawulire ga Sister Junior. Junior ali mu kkomera. Bali amusibye. Taata we oluvannyuma lw'okwagala okugezaho okubba ebyapa bya kitaawe ng'akyali mulamu. Yayagala bibba ddi ate? Mabegakaawo yali agyejjambya nga alingira mu kisenge kya maama we abba ebyapa ng'alowooza maama yeebase. Waki ye maama tawa mwana bintu bye nga tannafa? Abaana balimba Junior ate ogwo omulimu gwakola ogwambezola. Ogwo mulimu afuna omulala Junior, ogwo omulimu gwakola ogwambezola, ogwo omulimu Bad Black yagusobola yekka. Okitegedde? Kuba Bad Black mulekwa. Okitegedde kati omuntu alina abazadde nga Junior ekimukoze obwambezola kyekyaki. Era ndowooza ojja muleeta atunnyonnyole. Sooka otaagingira Junior oyo kuba ensegenda munyiga nnyo talina mulimu gw'amanyi mu nsi okujjawo okwagala okubba ebyapa bya kitawe nga mulamu. Kati golaba omwana mubbi ne taata mubbi kati bagenda beera batya ewaka bombi. Junior muveeko. Simuliko nnyo era mbuuza bubuuza nga nze kuba nze nkimanyi Junior ye senga wange yambulira mu bintu by'obufumbo buno. Ayinza okumbulira ate ne bangoba mu bufumbo. Junior ojja mwetaaga engeri gy'olimu sukaali weetaaga nnyo okubeera nga tukujjukiza ntukuwa obukodyo. Let me first introduce my wife, then we continue to you. My wife, hi. Hi. Say hello to Saymore Kawalaata. He's a big presenter in Uganda. He works with Uganda Telefina company. Yani erinya? Beverly. She's Beverly Couch. Okay. Hi, Beverly. Hi, how are you? I'm okay. How are you? How is Kapale? Fantastic. He's fantastic. So is he a good husband? Wonderful husband. Oh, wonderful husband. Kapale, I'm proud of you. Keep it up, bro. Yeah, man. Tell Beverly that Uganda loves Beverly. We love Beverly so much. Oh, thank you. I love Uganda. I'm looking forward to coming maybe in April when we can. We can't wait to see you. We're going to decorate all the roads just to wait for you, just to welcome you.
You know Ugandans, we are good people. Why are you laughing? Why are you laughing? You don't want to be in Actually, it will be a public holiday. On that day, we're not going to work. We're just going to be welcoming you. You didn't appreciate the offer? It's a very kind offer. Big offer. So, why are you laughing? Is the offer funny? Yeah. What's wrong with your problem? Is your problem probleming you? Yes. So she's going to come. I'm cooking lunch and then She's cooking lunch and she's not well organized. She's not well prepared. Her face makeup, you know, we are at home. I can't just bring my wife when she's not making up, you know. You say that. No, ochimanya abantu bagambye onsinga oluzungu. Laila. Kusinzira ku bibawulidde enjogera. Ndi mufu. Toyinza kukola na TV ya Buganda noba n'oluzungu. Wayo program y'oluzungu ku BBS. Manya ku TV ku BBS. Ali mune tongambye kwetegeka. Tongambye nze enjogera oluzungu aseetegese embaamu ekiwuggwe. I think the problem is there is a difference between American English and British English. But for you, Ugandans speak British English. For us, you speak American accent. You know what I'm saying? like beer. Kati njogedde British. So like beer mumuyita mutya mu luzungu beer. Mumuyita mutya kigambo beer. Once you organize, so if you want to drink beer, how do you order beer? How do you say it? Etushimalayo tukikomya mu kkubo. How do you say it? Tetumalayo beer gwe beer mukomye mu kkubo. Byamazi. Zeno sama nyambo bandifuna ndifuka chaliwo ne twechali antunyumyamu. Obatu wajja tobera. Twesanga muloji. Oli mukuta bitisime oli mubakuli ya mama nakanjako. Sinikira muli ebinyo. You know, in America we call it beer. You say, can I have beer? Can I have what? Beer. Can I have beer? Weranga mbuzi nsajja esaba mukwano. Obanga atamidde oledo bwange yanywedde dda. Excuse me, can I have beer? Beer. Why? Kapyacho badombuze. Osula musanja umufaliso sende toina sense gwa mfaliso puli okwakwaya. Why? Obudde bwakiro buli kimu kisoboka. Somebody has said that Kapale, you're smart. Yeah, I'm smart, by the way. I'm very smart. Nee, Kapale. Nee, bwe era obupale bwogula tebukutuuka. Unapana tu Uganda, keko kaka chandemeddeko. Ana Kapale navana ke Uganda, nakagula wali nakulabye. Najja nako. Amuko kyasiga zaawo. Wada kunsindikira ku ngoye. Walina program teyali ku Abani TV ali ku Now TV lwa bagiyita ebijanjalo. Nona naye watoba ne Kampala. Sinika binye bagale ko mu Kampala na vayonga nemye. Nzenze ke yava e Kampala nga tanannema. Ne just ekyande najja kummula ose wano ndi ku holidays. Nsise oli ku holiday. Nino mala wano emyezi mukaaga na katambuze emyezi ena. Visa yange nino kuba mu myezi mukaaga n'okubanga ndi Kampala after 6 months. Wakitega ndi ku Katola Kapale. Ekikolo ekitufu Kampala kyeyakukola tetunnakifuna linnya lyakyo. Teyakulema. Teyakukuba. Oba tugambe yakusiyaga. Mukazi wo wali awo mbuliri. Mukazi wo. Omwagaza aki? Ne kyayo omukalu abaayo kya. Okimanyi kyayo omukalu oli ne waba munywanga tomulaba omanya. Kyayo omukalu ayo kya oli engeri yakwokyamu amatama.
Chai mukalu edda. Lino. Bwani agamba banywa amata ng'ogenda kwebaka. Abaavu bwe batyo bakola. Abane mateeka. Abaavu bana mateeka ati tulya mmere ya kyaggulo because sikirungi kulya mmere kyaggulo. Kumbe tebalina sente za kulya mmere kyaggulo. Abaavu abagezi. Omwavu. Leo mukalu uli abo mwawaya matama kocha. Bwesinike ebinyo. Negolaba. Ekisinga okunnuma kati Uganda 2026 yatuuse tuli mu 2029 kati bala 2026 atuuse. Buzaye jase mwako ogwo. Na yolo ozogenda kuddawa mu kalulu kuba kati sende mwaziridde kivubi Christmas tewakoze tokyateka shiwadikanga shokula bonita tokyana kyoteka kyonna olinda sende za musala ku BBS TVS ngo okasaswa sene ntono kati sende zonna January waziguzeemu abakadde wabatwalidde enkoko kubajjwa luli nakulangira notwalira abakadde enkoko kakati sende zonna tewali abana Uganda kati January mumulabanga obakati omwaka omulamba kati kiri kitasoko mbuli January kiri kityawo kati. So my number yung kutereko ku sente. I can't accept that. Can it happen? So my number yung. Can it happen? So my yala kumala muka janja ako so my number yung. +1 479 507 04008. Erimanya gani? Auchi Saymore, aka MC Kapale. Original order from Masaka, Kampala, Uganda. Gonna kwegali. Gonna kwegali nene noyagala kueleza n'ekifaananyi kyo ebbaluwa y'omujiji. Kakati? Ama mpesi myangawo. Ngera kuterako sente. Omukyala mugulire y'enkoko. Oyo content oba byaddala. Kale gwe Kapale emyaka gye bakyakusaagisa okolima ekikoli mu kikwata. Ejo emyaka gyo gikoli mu muntu n'akwatibwa ekikoli. Kana kulimbanga akyali Kampala ne kati ke najja wano ne mpumulamu kati myezi na gyendi wano. Sicha kugasiye olaba kati n'ebirooto byakyuka lulinga ndi Kampala nga ndoota nebaka ebirooto byenfunanga byanjawulo ndoota full figure afumita omulawe mabega lumwe wano naloota ko bala munga anzija mu saati atali waseka okitegedde ndoota mulenga abiri zabbulaka nga ngoba n'endiga ne kati wano sebo ndoota tuline mukama tunyanjaga tunyawala ji tuli mukwegoba ne maleka Gabrieli male gondi biyuda tadde wali eri ndoota ndi mugulu wane ebirooto byanjawulo wano sebo kati voye najja just myezi ena. Mera yaterera. Kati nonze nkubulire. Sibaina kumanya. Gomanya okubera nga nali siryanga ku nyama njeru. Naye nyama enjeru sebo ewooma nze nali manyi nyama enjeru tewooma n'ennyama enjeru. Sebo ennyama enjeru ewooma era abantu abali embizzi be bayinza okukuwa obukakafu. Naye ennyama enjeru ebaamu ku tuzzi. Ati kati bwe gikaliridde bulungi evaamu amasavu kisinzira bw'ogikaliridde. Enkalirira ye determininga. Bw'ogikalirira obulungi n'ebuguma n'ejja bulungi. Oyogera okulaba ng'ereeta otuzzi zino gaye otusavu ogaa nnyama kiriya. Ne bagamba nti etuuka mangu ogiye nnyo ekutuuka. Tozirina njawulo era n'ennyama enzirugavu naye era bw'ogirya ennyo ekutuuka. Kisinziira. Ale ky'ogamba nti erebera. Mulimu n'ennyama era enzirugavu nga nnyama nzirugavu naye ng'ogifumba n'ereberalebera nga wakagifumba bw'oti n'ereberalebera yenna amatama. Kati kino kisinziira ku myaka gya ensolo gy'osaze. Kisinziira ku myaka gya nsolo osala akabizzi nga katoototo era okawulira n'embizzi enkulu era oba ogiwulira. So kakati ofuna nkulu. Wafuna ddala wafuna. Gwe yasaba.
Otandise okwagala okwasama omanyi tuli ku nnyama bassebo ne bannyabo baade bamanyi tuli kuki baade bamanyi tuli ku magumba tukyali ku nnyama tetunaba kulya ku magumba akati ennyama enkulukulu kale walina okubanga era nawe amannyo makulu tomala gagirumaalumako ng'amannyo go mato eyinza okuva na mannyo kati okanyagunya kugumya mannyo wano ate baŋŋamba olina ogifumbira ebbanga kisinzira omufumbi omuntu era nange najja nina enku zange eziwera najja neetegese bw'oba onaagiya akawungeezi ogitandika ku makya naye era ogikubyamu kale ennyama enkulu ogifumbiramu walagi osooka n'ogifumbiramu walagi oba ekisula n'ogiteekamu n'obugiraasi bwa wisiki nga bubiri bugiyamba okujja amangu ate naawe era omuli oweweyalela oba olina okusooka naawe kenyini naye kaakati wadde nga ennyama enjeru enkulu nga weeryawo singa ofuna omukisa gw'ennyama enjeru ento muganda ennyama enkulu neekulaba ng'ogoba ennyama ento juka ennyama enkulu eba ekuyamba okuba nti egumya amagumba go n'omwoyo kati ennyama ento eba terina kyegenda kuyamba eba ekanya kuwoma buwoomi naye nga terina nnyo mugaso mulala kati olina okufa nnyo ku kiki kyoyagala ennyama enkulu eno nti ebeera n'obuvuna kale ebeera nti ekuyamba nti ennyama enkulu nti ebeera mu vitamini agagumya omubiri bwongo gwo n'obwongo naye ennyama ente eno naye si nyangu yafuna wano era basala nkulu wano okusinga bonna abali wano bonna abalufula wano basala kyogaba teri lufula erimu nnyama nto kizibu okujyawo nga ate oluddewo wano ng'oli musazi wa wano nga wazaalibwa wano nga gwe musazi wa wano oba ku kyalo abaga nti oyo akulidde wano yakale naye ng'oli kaamaadi weeyo oba osobola okusala ku nnyama ento okujyawo ng'okulidde wano gw'okkirizibwa okusala ennyama ento naye oba oziba ozunga oba olina kusala nnyama nkulu baaba anti waliwo olumu yali pate nga waliwo alimu kugabulera ennyama eyo omwana n'abuuza ekibuuzo bannaye eyo tebasala ku nnyama nto nga buli nnyama gye tulaba gye basala eba nkulu anti ze zibeerawo mu lufula zeeno munaye bwezito era kakati wano okusala ennyama ento omuganda ennyama ento ate ya bbeeyi ate olina okulwawo olina ogisala ate n'osooka ogiteekayo wali n'ogibugumya erina emitendera mingi kale ennyama ento naye kati ennyama enkulu ngakikemu bbiri tosimba na layini wanika mu mukono ng'ofuna kirozo za nnyama nga 3 ng'ogenda kitegeeza ne sister Kezi waba kugenda mu lufula tetusobola kutalina emukisa gwa kufuna ku nnyama nto kizibu nnyama nkulu kobe ng'ente evuddewa oba ente evudde Kenya oba Rwanda oba Uganda ente zonna eziri mu lufula wano nkulu kati nange mba wakujja mu lufula mba ngenda kujja mu nnyama nkulu wano ennyama ento zikomeeyo wano kasita osala wooti oba olina kulya nnyama nkulu ente nga nkulu ddala nno era olina ogifumba olina okuba n'amannyo nga magumu ng'omaliridde noga kati nze namaayuuka oba nnyama ki oba nnyama ki nze njala kulya nnyama olwo olugezigezi lwammwe bweze njagala nnyama nto ati si nnyama nto sijja kulya nnyama kati sikatulya ebijanjaalo nkugambye wano n'ebijanjaalo tebirabika kati zibanyemeza nti abakinjaagi ne Kampala ekibalemesa ente enkulu ezo kajanja kati jukira kati eyo nti ennyama ento ziba nnyingi okugamba obeera ku nnyanja kwennyini obeera mu lufula kaŋŋambe kale obeera mu lufula naye kati wano obeera ku bukya ennyama tezirabika obeera olina okugibuukira n'ogenda ologana ninnya ennyonyi ngende nnyoko kutukima nnyama oteekamu ssente nnyingi ennyama ogenda ogirya ate ngera onogiteekamu ssente z'enku bizibu kati ate awo olina okuweera abavubuka b'e Kampala amagezi kyekibaliisa ennyama enkulu nga bwe banajja ku kye ate balina kulya nkulu
Munanga ati kati kisinzira mulimu omuntu nga ye kuva ddali addicted ku nnyama enkulu nga talina yenge ennyama enkulu ye mukolera kuba ennyama enkulu nti ekirungi kya nnyama enkulu bakuwerako ne ssente z'enku. Yo yennyini baba bagala gyewonye ente eveewo. Nannyini nte akuwerako ne ssente z'enku osobole ogyokya naye kati ennyama ento bakuwanjereere gwe olina okufaafaagana nayo. Aki babanga abakuyamba olina n'obba waayo. Something like that. Era kati wano olina okubeera nga wamayuuka kubajjukira ennyama enkulu olina okubeera sewo ng'onawo agenda ogirya ng'onawo okitegeera. Era baŋŋamba nti ate ennyama era ente ezeeyo zeefuula. Ennyama ento zeefuula wano ogula ente eyo wano nga nto oba okyagirunda ekule ate nannyini nte n'akwefuulira. N'agamba wabbye enzibe kyokka nga wadde ojja ogisasula mpola. Naye gwe omanye nti okuteekawo omutwe n'egamba ntema ate nemala neyeefula n'egamba sakkiriza. Bitawaana myereere era wano okuguma kyova olaba kiseba kigambo kinywa amazzi. Mulimu abantu abakinjaaji abamu abalina ebbaluwa etambuza ente. Ajje agenda kati ng'eyo Uganda n'ajja mu lufula yeeyo n'agula ente eyo ento. Bano abaagala okusala ku nnyama ento. N'ajja eyo kati ng'eyo mu lufula Uganda waliyo ente ento nnyingi eziri awo zitaliiko agula. Zitaayaaya kati n'agulayo ente ye n'agiteekamu ssente kuba balina ebbaluwa etambuza ente. N'aleeta ennyama ye nga nto. Simanyi ewammwe wali kalantiini yatandise no mu Uganda ebitundu ebimu baatekayo kalantiini ante. Ku nte? Tokkirizibwa kutambuza nte nga tolina bbaluwa. Mbadde sinakitegeera ate wano tekinnaba kubaawo wano otambuliza ddala. Kati ente y'essemba bwe tusagisaza gito egireeta Kampala. Neyanziza nnyo mukyala Feva neyanziza tosobola kujja nte Kampala n'ogireeta wano ogireetera ddala ente wano tewali kalantiini naye ente eyo erimu ebizibuzibu bw'ogituusa wano ate ente ekwefuulira n'ayagala okukulya. Eraluka ekizibu ky'ente ento bw'ogijjeeyo n'ogyetaana eraluka ebituuka n'eyagala eri ebisubi ne biggwawo n'eri omuddo gwonna kati n'etandika okwagala okulya gwe yagireeta yagisuubula ng'ogireese. Ogisanga mu kibuga ng'ewanise omukira n'amayembe. Ng'eri mu kulya nno nte endala gwe yakuvaako dda tekyakulya nte yazirya endala ente. Kati ate ndooza era n'ekirala engeri eziri nti nno eyo mulwawo okulaba ku nnyana. Ate n'ekirala mulimu abatapaakinga engeri gye baafuna ebbaluwa etambuza ente kati bo nga batuuka e Uganda tebapaakinga baliira eyo. Ali obutenga mu 20 nadda wano nga kusse. Baluwa emulete eyo okujja okulya kusuubula ente. Naye olwokuba nti abatayagala kusuubula ente akimanyi bwazituusa ano zimutawaanya. Kuba wano watono ewokulundira watono ate omuddo gwa bbeeyi wano. Abetuulira be balunda ennyana za TV. Ezo obwo obuyana bwa TV obwo. Nkutegedde. Kati ente wano oli bwajja ng'alina ebbaluwa ye etambuza ente ajja taleeta nnyama agiriire ali ennyama z'ekiro nga 40 agenda ova e Uganda ng'alidde ennyama enakkuse kati ajja anamba nti mwaka mulamba agenda kubeera ano mwaka mulamba ng'atalya nnyama ali ku nnyama zino kale ez'omu mikebe ajja kuza mu mikebe mwaka mulamba bajja kuza mu mikebe. Abeera wano nenga nenkadde olusanyiza n'obutalya mwaka mulama n'aguma namanya nti nja kuddayo Uganda ndya ennyama ento. Naye ng'omwaka nga muwanvu baŋŋamba ennyama teyeesonyiikika. Abamu bagula enkalu wano n'amala galya ku nkalu mpola. Ekukutta kyoyooyo. Kubanga bagamba ow'enkalu alina enkalu ow'omukalu taseerwa mbisi. Kati singa naawe ofuna omukisa ogudde e Kampala. Omukisa gw'ongulina weeguli ate kati bagendi mu kkomero oli musiru ogw'omutwe okulinga ekikebe.
Sikulaba nkuwa bweru. Musero. Enkodi kati gomanye ekiri waneeno. Kankulage. Ebbugu muli empewo nyingi olaba wano. Empewo nyingi tosobola genda bweru. Akasana okalaba kaka nayo obunyogovu bungi nti akasana katambulira mu windi. Okitegeera kati ate ggulo gwabo kosajjo gwabadde muzira. Sokoleke eyamwe eriwe motoka. Yiri eri pakinga wa neighbor yiri. Si yamwe eyo. Ati ze tufe tulina garage gwe togiraba yaffe ebera munda mu garage tosinika binnya. Okitegedde? Kati bugu muli bakweda kikameka ngo ofulumye okuddayo mu nyumba. Ebugu kisinzira empewo bwe yenkana obungi zidakika zimale bwe. Okitegedde? Mpadde emboozi Kapale bannaye. Naye njagala ndowooza kukola omanyi twakava mu Christmas. Nali mpita ku butcha nenda bange ennyama etambula. Nenyamba singa nali musiraamu. Waliwo wuyo Sheeka Umar Sheeka Loni wuyo. Mune wanate ebintu byawukana. Bobirowooza si bwe biri just olina kumala kuvaako eyo n'ojja wano n'otegeera ebintu nga bwe biri. Okitegedde? Loni ajja atuye ku bboozi y'ennyama gy'amanyi. Wakati gwe oba okusooka okuvaako eyo n'ojja wano n'otegeera ebintu nga bwe biri. Ne kati oba tonavaako eyo tosobola mmanya bintu bwe bitambula. Ye kati kambuuze. Mwina ewammwe waliyo emicyomo. Eno. Otemesa naye okutemesa kale kwa bbeeyi. Enyama ya delivery ya bbeeyi kubanga tewali butcha nti ojjagenda ogende ku butcha. Oba olina genda online n'odalinga naye sente ziba nnyingi enyama eba ya bbeeyi mu eyo. Etegeeza ewammwe teri bano bookera bunyama ku kkubo. Online ordering everything. Ordering online shopping. Kati awo omusito guyinza kuba kusendega mmeka? Milioni nga 3.2 kisinzira kala ki gy'oyagala ennyama. Njeru ya black, myufu, green. Enjeru. Abantu abasinga bagula nnyo ennyama ya black kubanga ennyama ya black enenge gye bawoomera oba kale kisinzira oba nnyama kikaaki oba ya mbizzi oba ya nte kisinzira oba biifu oba tewayagala biifu kisinzira biifu ki gy'oyagala. Naye nga gwo okutemesa kwa bbeeyi era bwe weeteeka kukutemesa oba ogenda bonaabona nnyo kasita ogenda otandika okugula ennyama online. Sikasaka sawa mnaye wafune ente eyo. Yikati nkadde zivaamu kututa. Why? Ate bona akola ki? Kubanga ekyo kye bayita diet lying. Fango ogezaako. Kale wantama. Mrs. Sentongo oliotya mperezaayo ko omutima ebiri. Mrs. Sentongo kimanyi twasomanga naye ngulyayo ebitima ebiri ne Saymore omugulyeyo omutima gumu oba obumuli busatu. Mrs. Sentongo okuveeko siri kuddira paka ensi eno lwerikola ki lweriggwawo. Kapale nsaba gwomanyi osoma Oluganda lunsomere baaba. Biape neyanzi. Ono akuvumye buvumi. Agambye ki? Agakuwadde. Mugamba agazzeeyo saagala nagalya nnyo ebiseera ebyo nga nkyali Uganda. Sakuwereddeeko mazzi tegakutuge. Sikyayagala saagala mugamba asigaza agalankanyige saagala. Kati kyembuuza Saymore. Mali nange bampe ku birabo bannaye tembeera bakodo. Naawe oyagala? Bampe. Zeno wajjira mu video abantu bagala nnyo okuwa muntu nga tali mu video. Wewe Saymore. Kapale wanji? Abantu balabe Kawalaata. Tokyekisingirako mu video oli wali mujja ne mwekisingira mu video balaavu egende ekendeera simanyi.
Wama we bali Keron eza Keron nzirabi zituuse wana ice cream amumpadde ne yanze. Nandize mu video nendi n'omuntu ali obwerere wano. If he wants to do it, schedule an interview. So everything, we can schedule an interview to talk about it if you want. Everything's wonderful. Mugabe twagala mulaba nga omuli emimwa. Ekitegedde yangu affe twagala kugenda twagala kulaba mimwa yanguwa Kapale yanguwa tufa nawe yanguwa akana omuntu so mala mujisa simala kamuleta nga simujisiza yagala muleta awo nga mubisi oli ludda wanga mpulira oyogerera wansi. I know you just. I told you. I told you. Okay. Ovawa. Ovawa. Saymore bakuwendudde. Ati sikali muleto omukwate ku bbeera addeyo. Live ne badde enyuma nga ndi mu kunywa chai n'ebinyeebwa. Kapale ng'emimwa mibisi. Emimwa nga mibisi. Why? Badde nva bakuli ku bitaala. No bonye olaba obutasoma. N'abasoma bali Kampala bayita taxi luzira bugolobe. Boyogere kireka banda. Why? Nabo baagala kujja bagamba singa okyali kwebyo Museveni akyali president wa Uganda. Afugania muganye ani nze nimnako obuzibu mpuze kujja wawere bakuli wana were bakuli abajabale ata ni afu ani amfuye obanga chanka sulisa mukwata walidde banja mukulu mukulu so otuteza akasimu kali kuuma kali simitawana mingi chaka akasimu basiya mtugu mwinga akatomolaka Saymore akasimu kateke eri kalabe kasule Mariam Olioti abana mwetapinge okusikulini ne azanya bana batapize kusikulini you can gift me Saymore tukimanyi bulungi wagula esimu ey'okubiri nate tujjako kajanja Joseph ne yanzo omuli ogaba kamu kugabira bumalu kiseka akamuli kozuza kutwale wa kabata kutwale wa lama kutwale wa madubala akamuli kamu kutwale wa smile laptop toyina toterera bamwe bumuli ogaba kamu kozunga nakogo omuntu okulinga ekikebe kya oil omukadde wama Isaac ne yanza teka omu ate nange bampe tebamanyira nange bampe favor mbuli ampadde yo mutima favor thank you very much ono mwana mwala favor twasomanga naye wasomerawa wasomawa egundi wana enamawojjolo vije ole ogambo ta vije ole tapunga kusikulini gwe Saymore ffe twasoma nze gola nasoma la kupaka babbe bitabo byange sibina okati sinyana ko photocopy ko oluzungu linyanga olwatomera endiga. Yes, katika college nsimu wala walionze nze nasomera Masaka tebakiriza kusomesa luzungu. Ero kusala somero longe Masaka guba kazi yani singa yali musajja yandi badde tamara ako.
nsonga ki naye olaba oluzungu terugasa gweyiga okugwa ebbakuli ate avuka migo okukozesa guno omubiri guno mumwa gwa wansi guno guba mulungi nnyo guno mala nina akapima ebbugumo gye mba ŋŋenda baŋŋambanga nti abantu abakulu bookyanga mpakana weyasama Kapale ow'amagezi ki abavubuka abali eyo abaagala okuba nga ggwe oli musinzo okute muvubuka wamala n'okula ondaba ng'omuvubuka ondabyeko okusereza abavubuka nga nkayana omuto akyali muvubuka ali Kampala ne kati kenajja kuwummulamu okwo bwenti sisobola kuddawo okukayanira bintu by'abatuvubuka baabandika ndi musajja kati mukulu omuntu w'otuukira okufuna experience mu bakuli sebe oba okuze oli awo ku bipapula oteekako obumanyi bwo era balina okubuuzwa which experience to your chairman emimwe eminene osobola otandika okwema ojja kujja eno just okyali mu comfort zone saina bano bakulinze kakalamu akulinze tubalinze gundi akulinze kaye ona tera just kuno mwaka kakugwere mugo tubenga abayingira 224 obwa kugenda kusoka bweyongero ojja kunkubira ng'oli serious ng'okaaba Kapale nkoze ntya kwazi wagamba omukyala wamujja ku nnyonyi wali nnyanyonyi ki Kata Airways funa gwirinya Kata osirike nze nalinnyako Fly Dubai nasangako bakadaama bokka ate bagambye baali basajja era baali bakazi wandifunyeeko omu batandikira mu primary wanditandikidde okumpola ofuna experience engeri gye bafunamu ku nnyonyi kadaama sewo atuula kuli neyewanika n'akulukuta oba osanga omukazi ku nnyonyi yenna gwe kwana bukwanika abe kadaama ombanya alina few eyo so si bino byemukwanira ku lumbe nga bugenzo ziika n'okwanira mu taxi nemukwanira mu baasi nemumanyi n'okwekwanira eyo ku biici ebyo byezo levo ndala omukazi yenna bw'omusanga ku nnyonyi kwana bukwanyo kubate ku nnyonyi tebakkirizaako mulalu tusigala tojafunirako zonto oyo manya alina future alina kaliya gyagoba gwe kwananga bukwanyo osirike era wasuula step butakwana kadaama ani nali sinamukwana nambuuza batuwadde ebyokulya babiyita batya ate wali ofunye omukisa ofunanga omuntu fala nze nange ono omukazi yanjagalako ekyo okusinga alabanga ndi fala oluzungu lutini n'amanya alonza ekyapa kwana Tom ya yugo omusajja naye era siru yamana nantereza kati navamu ko wali onyonona gwe Uganda ngo nzija kuga interview ekisiru nga njogera ngo omusiru abakazi nga tebanjagala ne kati omukazi sewo yantereza kati njogera America ate kati sewo mbadde nakuwa n'okuwa bino ebyabakazi abaddugavu wowe yaye mama tabala tusanse okulaba ululu kati wano mwana abeera mu luzungu bugambo buna oh yeah oh shit come on there you are bugambo buna nga kiwedde takyusaamu mama atekamu n'obulala lutamanyi okuteekamu oluswahili n'olulasha n'oluchina n'olujapan piga kama kawaida jiwache Mungu haya basi tunavumilia Mungu Jamila analia tubonga nawe sida za dunia kandi olugweno damu lulimi ki mvuma buvuminga boda
Nze mba nvumanga sukalu eri kwa idling.